media yafetu kusensonga. Kabona Jumba ategeezezza nti akikoze kubanga Mama Fiina ye yamufuula kyali nga ne bwe kityo talina nsonga lwaki agenda mu maaso n'okumulwanyisa. Enkolagana gye tukolaganye ate ng'omwana n'embeera na mukwano gwe kubanga ogenda okwetegereza kumu sirowoozaako nti Mama Fiina alina gwe yali awadde ekyogo naye nze mu ngalo zino yasalamu n'eddagala naye yalisala. Nzire waka neebake. Omanyi nti omwana tasuba eri muzadde we. Omwana takula eri muzadde we. Kyeva olaba nze mu byonna nasirika n'embeera omuzadde asirika. Nandibadde nsobola okwatakinga. Nandibadde nsobola okujjayo kano entandika okwemulisa kino kyaliwo ekiti. Nina n'obusobozi obugula ba buloga. Mu bufunze taata mutabanyi wange nzija mu kamwa. Mutabani wa Mama Fiina nvaako kubanga nange nina data wange. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Mama zile muteeka wa Ajati asama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ajati Amina. Ajati Amina kajewu. Kaleeta wano kasembe. Mama leeta wano. Gwe nonika. Olimba. Aleta labye kasawo. Nena yimbadeko ddyo mu. Ndiwo yali abaddeko mu bimambe sebo. Olimba. Tukyali mu sitati. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. We wange jenzirukira. Assalamu alaikum. Tukyali mu sitati bannange. Wa bali kusiima. Amanyi tino bino tebisangika Rosette. Ate byangu bifuna. Kwe ayagala buli ayagala n'okuba kulogayita manju abalala bambadde ku yidi ate munnange ffe size twayambadde ku yidi kati just mukwano singa badde muna sente nabadde bino haja abikolanga kale kwaddeyo bali kunyuma bino haja abikolanga bannange basebo ne bannyabo hey bino haja abikolanga SB4 nze sinna kuyitako kuva wo kwata pendo joko sente zoyagala kande bikadde ne joko sente zo munange eno eno corporate eno eno corporate oteeka buteesi wali ne bwotuka e Dubai nkunyumiza emboozi nagende Dubai ne kadi eyo nkugambye eno yo nga ninako sente zange miliyoni eza kakati ndi awo mayande Dubai mu lunaku ndozanga lumu nga sente zidde ziweddewo kati nga kadi ninako waliwo ka banka waliwo mudeira kina waliwo banka awo sabuka awo kusabuka awo nga mbagendo teke mutesi kadi ndeka ne bampa 10 ngamba mama nakala kataziri okimanyi nti kadi eno gy'olina bakuwola nti bw'ogitambuza kati nga ffe abatambula zino ensi zonna bw'ogitambuza sente ne ziggwako bakkirizibwa okuwa dola ezisaka wansi wa 15 kasobanga sente zituulako eriactive tobangeyo ng'ogiri nayo nga totuuzaako nga buli mwezi totuuzaako olina otutuuzaako okitegeera eno kadi yabategeevumu kayatebwe nkuwe yange ate y'owunga wajimpako lumu n'engende Dubai nekyo wagikola
nemubeereko n'emikwano ngono nekyowadikola nkaba kamera yange ekadde yangaba kwata genda ogula ekamera waliwo yerutu gye twagende nawo baye izepi aya najo twagende ne izepi twagende nawo twalinewo malo lwe twagende najoga Dubai tugenda babiri wakola kadi yange tidde yange najizanga nebwala ate eriyo naziri ez'amaanyi ennyo nga simanyi tuliwejja kuwalinga message wano ofuna tuliwejja ngenda okudda nondaga nongamba sawa wadde manyi ozimazeeko neddawo nga manyi nkozi omusango kive nnyo sente kyenkube kwekako millions nga 12 nongamba wadde manyi ozimazeeko wali omanyi ogikomeza ngamba singa ate ngize nengira sanca tadyekuwa yoteekayo buteeso ga nti bannange njagalayo miliyoni bwe ziti oteekamu nga bakuwa bakukadiyo tebaswaza bakasoma baabwe bakukadiyo ogikoze eki nga nange ompadde eno gye ngenda okugenda nayo gye ngenda okugenda nayo kabadde kantu toli muka nze nakwayo obuntu mutunonako obuntu namutunonyako entalo obuntu nakwayo obuntu fuusa obuntu wano ku social media magadesibefa wadde amafina kadi ye atekamu sente zayagala olowooza kuliko mmeka kuliko 210 sa eza YouTube zonna zijja kuno tebakulimba YouTube zonna zijja kuno zino ze muyoola eyo kadi nalinaku omuntu omu nga manyi pini yaayo ngenda lumunjabira ku Samweya ayayayaya era eza YouTube tezina kadi zo bazikola batya zigira ku gundi nyumizaamu ekintu kya YouTube kino mufuna mutya ssente ezo YouTube yaliko ssente ne kati ba TikTok bayajoonoona naye nga mirimu gigenze gyonooneka kati nze zange zigira ku gundi dollar account oba ne dollar account jua dollar account yotalina kadi nera niwenfira waneeno teba bazijjayo nalongo tazijjayo ogenda mu banka ekinkumuti nebazikuwa kati baba balina okusooka ne batambula ne bagenda balina kuntemako olugalo kyagamba nti omufu bamutemyeko akagalo kati buno tebukyali bulimba kantu kennyini nakugamba toleka nti omufu bamutemyeko akagalo kyewuunyisa omukazi omukulu ow'emyaka gino okudda mu kamera n'otula nesibifo ebintu kubulako Irene nti ki akubuulire omubuze dollar account sooka oyogedde ku kintu ekyo waliwo omuntu eyajja ewange n'ayita sitole ebintu ebimu tubiwulira ne tubitwala ng'ebyokusaaga naye abantu babikola bazaalibwa abaana babiri omwana omu n'asikira emaali nga nnyingi nnyo nga ku akawunti kuliko biliyoni and biliyoni n'amataka nga mangi nnyo naye nga noono omwana omuwala baamuwa ebibye ne munnange ng'omuwala atandika kutambulira ono mwami ng'atandika kutambulira mwami gye byawunzikira ng'omwami afudde naye mu kumutta yalwana nnyo ng'omulambo tegunnabuguma n'afubutuka emisinde n'akwata ebyapa ono bye yagaana okusayininga agulimenti zonna n'abikwata ng'omulambo tegunnabuguma ne bamusayiningisa kyenjogedde kitegeera omulambo ne gusayininga omulambo ne gusayininga nga tegunnabuguma nkikubye nnyo akantu ngenze nnyo wala mama wange kano kantu mpiseewo naife bongere omulambo nga gubugumendoza agamba dokita nti bw'aba yakakutuka bw'ati gusayininge bakwata yamu nga tokutuka n'ogenda n'empapula zaffe kubanga olina okusayininga ne bamukwata bwe bati bambadde giravusi ne bamusayiningisa ebipapula ebya ssente checkbook byonna gwagenda okunnyogoga nga buli kiwandiiko so buli kintu kisoboka mu Uganda mwe tuwangaalira sina Uganda yokka n'ebweru ab'ebweru ate
wabeerawo geegi wabeerawo ekintu wekikoma naye nga no mu Uganda abantu balina akawunti zaabwe kati kimanyi nabo olina akawunti yo nga kaabandi tasajja akiseesinga anti buli muntu yenna agirina abantu ng'oli eyo abayawukanye obanga oli eyo olina ofunayo akawunti oba oyinza obanga oli mukyalo mu maka oba mwami beero ne kaakawuntiko ate yamanyi pini yaako kati ebintu byatabuse okwawula saawa yonna ensi ekyuka ensi yeefuula oba n'omukyalo ewaka ng'alina ennyumba gyali mu kuzimba oba zipoloti nakati omanyi nomala kwawukana kirennigundi naye okajjayo bwino ate nekikwewuunyisa abamuliraanye be bajjayo bwino okusinga ye abadde bamanyi entambula ze ekisinga okunnuma omala okwawukana nga nakuyamba nnyo nakusanga oliko enfuufu abakazi batera okulangira ebyo naye lwaki olowooza abasajja naffe tumanyi okwemalamu mulaavu twemalamu nnyo abaami abaami kati ate ffe abaami abamu twakuwira mu nnaku wakajja e Kampala ofunye akalimuka kw'5,000 okwanya omuwala nga alinamu akasente kakati nga tosobola kwafoodinga sente zigenda mugula kimu kya Valentine tosobola kwafoodinga sente za nnyumba zayagala okusulamu ate ne kakati n'otandika olinayo 3 nnyongerezeeko ne bakulangira ebyo nga maze okwawukana naye nze nandirowoozeza nti laavu yakwegatta kigambo laavu mubeera bumu tewabeera ate kiba kikuluma nnyo ate kikuluma lwaki oba okyetegekeddeanytime owabeerawo obuzibu obuba buzze oba okyetegekedde kubanga ono gwesisinkanye n'ofumbirwa si mwana wa nnyoko ne gwewasiza si mwana wa nnyoko kati byonna obisuubira nti bisobola okubeerawo mu nsi nti omusajja asobola okutabuka naye bw'anaaba atabuse ngenda kukola ntya omwami asobola okutabuka naye bw'anaaba atabuse ngenda kukola ntya kwegamba mubalansinga naye kibi nnyo okubeera n'omwami mu maka ng'ate olinga mutujju ng'akasente okakwekoma kyabulabe okubanga weefulukuta n'osanga akakadde mu nju nasangako waitya giringa ennebaka ng'ekyuse nga alemedde wamu bw'ati ndowooza waiti nze nina ekikooti kyange kirimu wardrobe omwo kati nafuna nga wajjako ebulenga ne bakuwa ettungo teka mu kikooti aya waliwo jjo n'okukiriiningi ewaka bakigwako ate naliwo bakigwako aya ne mu wiiki nemugenda okuvuga piki ne beetwala ku biiki kati ffe twagenze autu weebuuza out eyo muntu yagambye talina sente nawe omugambye tolina ndokudda nti amma ekooti weti ne bweti ebyabaddemu bimanyi omutende gukuba nodduka mu kikooni nga temuliga mama nanfudde sawadde za landiroodi nkwegayiridde zigezemu autu ajja Stella n'agamba bannange waliwo ebintu bye nalese wano tayagala toyogere waliwo ebintu bye nalese oba mundabiddeko ebintu bye walese wano kofe biki noonyaki oli bwe yagikwata yaginsimba ngala okula akamoma ali muli namugala bintu kiyiba ne haje Stella aliteekeddwa okuba nga abimanyi siteera konze kiyogera mu bufunze ekigambo kye bayita laavu kibeera kigattibwa abantu babiri ate bwe tumala okugattibwa abantu babiri ne tubeera mu laavu ebisigalidde ku nsi byonna tuba tulina bigabana tuba tulina okugabana obuvunaanyizibwa tuba tulina okugabana ennyingiza tuba tulina okugabana enseevinga tuba tulina okwetegeera laavu etambulira wamu laavu tetambula butambuzi nti esibifo omukazi waakwagala oba esibifo maama fiina akwagala no laavu etambulira wamu n'ebyenfuna buli lw'oyawula laavu n'ebyenfuna muba mugenzi buli lw'oyawula laavu n'ebyenfuna eddogo liba lijja kuyingirawo buli lw'oyawula laavu n'oga nti nze kanegwirewo kapooti kange omwami lwali kumanya oba obufumbo buganye buba bulemi olaba bayize kankubuulire ku kino
ekiri e Masaka eky'omwami oba ne kkooti yasazeewo bamuziike simanyi babadde supposed jjugulo baba wasaabaddewo engeri gye sibadde ku internet sibaddewo mbadde safaari naye mu byonna ekiremeseza omwami ew'e Masaka kwawula laavu n'ebyenfuna singa baali batambulidde wamu mu byenfuna oba ogenzi anti kyenkugambye nti buli oyingira obufumbo oba weetegese omanyi anytime from now bajja kunzizaako as before ebitundu 99 ku 100 amaka gaafa kituufu ebitundu 99 abantu bemusanga mu mabanka abantu bemusanga mu parliament abantu bemusanga mu business mu bikuubo mu kikuubo eyo gye bakolera abantu bemusanga mu makanisa abantu abaweereza ab'amakanisa abali mu kyaki nga babuulira enjiri n'otendewalirwa abantu abakoze amakanisa gemulaba agabalokola ag'amaanyi ennyo gabuulira enjiri ne bayiika ne bagweri nti mwoyo mutukuvu abakubbe ne bagweri amaka gonna gaafa mafu completely naye kiki ekyonoonya amaka anti kyenkugambye nti bw'ogatta love n'ojawula ku byenfuna gagenze naye ate bagamba nti omusajja oba omukyala n'alozaako saamuweya gafa anti era okulozaako saamuweya basebo ne bannyabo era bitandika bityo maama Fiino ono sikyamutegeera ogendako ewa bwe twatandika bwe tuti agenze akyusa enneeyisa omwami ono luli yalinga agula ettaka ebyapa nabeeta nabitereka mu nju ogenda okuwira aguze ettaka ne mukwano gwe tebali kwanjulidde ogenda okuwira azimba tebabi kwanjulidde agenda akyusa enneeyisa amaka tegakeera bukeezi ku kyabwe buti ne gafiirawo okujja ng'omuntu bamuloze ne bagenda maama Fiina oyina akukyusiza bbaawo mu ddakiika 3 maama Fiina n'amuloga naye amaka gagenda gatta obuvunaanyizibwa enjogera n'enneeyisa nebitandika okukyuka oda netandika okubeerawo mu maka nga yanjawulo etaalingawo emmere neegaana okuliibwa gye walyanga ssaawa 2 enneegatta neotandika okwegatta wali oleekaana naye nga tokyaleekaana otuusa mukolonamaliza onafumba mimi kati wakati kigenda kitandika kati ekikemu bwe kitandika okuyingira munoga naye omwami ono andabanga atali muntu omukyalo ono andabanga atali muntu bayiza wesi bifo n'abandaba nti omuntu bw'atandika okuleeta enkyawagana mu maka n'ebigambo byakuddamu bikyuka okujerega olujeregerero olumanyiiro oyina omukubira essimu n'omugamba abaana balwadde nti kadi nakutwalidde ki oyina omukubira essimu n'omugamba munnange mbadde ngamba maama yankubidde abadde neetaaga nti ani akuganye oli nakubira essimu ng'oli waka n'alagira mukwano gwe yabajja mu maka omuwa ebintu bye bimwogerako oli n'abeera waka n'atwala abakozi nga kyekikulu ennyo okusinga gwe omukyala kati mutandika olwejereegerero seeguya nze mutabanyi wa gundi sifugwa nze siragirwa nze nekitange wasa abakazi 8 ate kati onankola kati enneeyisa eyo era dda ku ssaawa 3 oyingira 6 oyingira okwoyi nakunyumizaako wano olumu nti omusajja bw'atandika obwenzi mu maka wali olumiddwako ku njoka nowira ekiyoka kikwa kati omusajja bw'atandika obwenzi mu maka abasajja balumwa n'ebigalanga n'omukwatako ng'owira n'ekigalanga kikola anti omukutteko okwata ku ssebunnya abatagala kumkwatako kati oba okyalina omugaso omusajja asobola okwebaka kabebenu k'ekitano n'agenda ng'aseetuka mpaka wano olumu oba omunyiiziza nefe abasajja otulaba omusajja ne waayenda akumawo ewaka okimanyi ekyo akomawo waka nenga inaki kati kyanjawulo n'atuula mu ddiiro ate emboozi nje kusinga n'abeera mu ddiiro kati munangola bafa abasajja omusajja osobola okugenda okuwera n'olya
ku saa 2 satunudde waka sabo nnyabo ze munnomoyo naye omukazi wayenda kujukira amwenze kanya nti mufumbo kati abali ndo mukakasa nti bota inacho kolaki nasooka mukenkebula kati ate abaleero kati agenda okudda ngala amagulu abaleero babasinga n'obasinga abakazi basinga abasajja nga yayenze omukazi ayenda ku ssaawa 5 ku mukaga n'akwatulira nti olina mugaso okitegeera kolera abantu mutya ogende ku kyeddogo n'emikwano bagiroga mukwano gwe bamusubiza omuloga mukwano gwe bamusubiza omuloga era kati ogenda kulaba nga yeyambudde kuba atambula ani arogani ayina emikwano emeka ne bannange n'eddogo lirabye mu nsi muno bwebalemera okuloga ebyo bireme kugwawo ate ogenda kuloga muntu yabyogedde naye lwaki abantu banyiiga nnyo omuntu weyogera mazima nange ng'omuntu anyiiga nagamba wemba nemereddwa okuloga sente zimbeereko kati ngenda zikuuma zigende njoke nzirogezidde omuntu bwovayo bantu bonna kusanga nabo wumalu gye yabampa wumalu bantu bonna kusanga nabo yakolanga script n'awandika kati nti leero tugenda kuzannya nti amayinja gonna ne mugatikkira emidaali gyonna ne mugitikkira buli kimu ne mukitikkira ne ngamba okay time ejja kutuuka wumalu gwakozesa ensobi wumalu oyo mugamba wumalu nedda natugende bakusimba ekyetaano namugikala kata ku booda nemwe ekigambo kyebayita eddogo mukimanyi fe abantu abatambulidde mu ddogo okumala emyaka 3 tulisulamu tulimanyi bweyitambula eriyo abantu ku nsi nga tayiyanga nayo nga taloganga kuwadde ku nkoko wadde akayiibwa najasinze nekintu kyembuuza nkugambye oli musezi John proving nti siri musezi alo nyo kyovaga nti oli musezi nondoga nze tontabula na muwala wange na mutabanyi wange bani muwala wange ne mutabanyi wange bani yogera kuka abaana tukolera abantu baana bali okimanyi nti baana bange bwe basobye bajja ne beetonda wandi amudde olukwe bwe basobye bajja ne beetonda tuli bumalu twazeewa wali ogenzeeko okuba omudomo ne bagamba tuleeta wano toyogera ku bantu ekima ne bwebeera nga nnene ekwenkana waliwo gano agakima getuyita gannakabugo ne bwebeera nga nnene zeegasse enkima 1000 tesobola kusinga mpologoma egyo waliwo kyesitategedde nina kyesitategedde gwotegadde oba ndi mu kifo kikyamu otegedde omuntu yenna amanyi nti ono ansinga aba akusinga buli kimu kyeva olaba nti maama fiina okumala ebbanga basebo ne bannyabo ajja kusigala nga maama fiina nti omuntu akusobya najja n'akwetondera n'omusonyiwa nenkya naddamu n'akunyiiza nadda n'akwetondera n'omusonyiwa era ne bwanajja era nja mumusonyiwa omuntu omu yagambye nti abo beyesigwirako bajja ne banneetondera neŋŋamba mbw abeetondera baani boyogerako batabandi bwe ne bawalaba nkatandika badde akola nga agenda kuloga omuntu kati katulabe olwaleero puroguramu ya SB4 Media tujja kulaba ani yeetonda waliwo ekigenda okukolebwa tugenda kulaba ani yeetonda kolera abantu ozitakolera abantu tujja kulaba ani yeetonda ati wagenda n'omwetondera ani yeetondera ani tuwe ku katambi wano ebintu byenjagala bannange nze mutuleetedde enkuba mwalemezzaamu ate waliwo ekisinga enkuba Rose timpa oba ddogo tugenda kwera abantu Rose tugenda kwera abantu
gwali yatwa ku SB4 media tuli mukole henna ngawo mukisa guno ogubakedde Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ndowooza mulabye enkuba kwana kukyusa kwa nkuba kuja mvuwa inavimba yiko kwa kuwereza abantu ye bane ogende Kenya tofunangayo wafu nnyo teri mulimu nnyo naye tugenda gundi tugenda Mbale tugenda Mbale leero tugenda Mbale tusuubire nti eyo tubyenjagala tuomyotinze abasawo ab'ekinnansi abeegattira mu kibiina ekya Uganda n'eddagala lyayo bakkaanyiza aligaweesa ngali wamu ne bakulembera bagenze mu maka ga Maama Fiina e Bulenga okumwetonderanga Jumba amusabye bajjako genda mu maaso sokole musonyiwe byonna ebyaliwo wali muzimu ogwo ndi mu nsi eki era n'amuwa embuzi akabonero akeetonda ng'agamba watulirako n'embuzi nakikoze takakiddwa nakunyiza era embuzi eno maama nsabedde mwetugatte nsaba maama twagala nnyo bwino basebo ne bannyabo ebbanga nga tebakolagana ng'obuzi bwava ku Maama Fiina nzikiriza nkatereyo abantu bakalabeko mpa nti komaawo ekamperezera abantu bakabeko mu program abantu katerekera abantu bakalabeko Kyaddaaki akulira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jumba aligaweesa aludde nga tali Makambugu ne Sofia Namutebi amanyiddwa ennyo nga Maama Fiina akulira abasawo ab'ekinnansi abeegattira mu kibiina ekya Uganda n'eddagala lyayo bakkaanyiza aligaweesa ngali wamu ne bakulembera bagenze mu maka ga Maama Fiina e Bulenga okumwetonderanga Jumba amusabye amusonyiwe byonna ebyaliwo era n'amuwa embuzi akabonero akeetonda ng'agamba kino akikoze takakiddwa nakunyiza era embuzi eno maama nsabedde mwetugatte neetonze ng'omwana nsaba maama onsonyiwe. Bano babadde bamaze ebbanga nga tebakolagana ng'obuzi bwava ku Maama Fiina okusiramuka olwo Jumba ne banne ne bamuggulako olutalo. Kabona Jumba ategeezezza nti akikoze kubanga Maama Fiina ye yamufuula kyali nga ne bwe kityo talina nsonga lwaki agenda mu maaso n'okumulwanyisa. Enkolagana gye tukolaganye ate ng'omwana nembeera na mukwano gwe kubanga ogenda okwetegereza kumu sirowoozaako nti Maama Fiina alina gwe yali awadde ekyogo naye nze mu ngalo zino yasalamu n'eddagala naye yalisala. Enzikiriza eno eriko omukono gwa Maama Fiina munene kubanga ffenna okuteekateeka enzikiriza kwali kutulemye n'ateekateeka ekibiina Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe ekyasitula enzikiriza eno efunera obukulembeze. Maama Fiina ayogedde ku butakkaanya obubaddewo wabula nti olw'okuvaayo ne yeetonda n'ategeera ekituufu amusonyiye. siri kuvaamu ate nawe tonvangamu kyoyogera kibeere nga kyekigambo kyo. Nabagamba ensi eno tugenda giwangayirako kufiirako kumalako myaka 9. Tulina obulamu butono nnyo mu nsi muno ebbanga lyonna erisinga tujja tuwangayira gye tutamanyi oba oyagala oba toyagala kuba nga otambulira matiribona ekigambo kibeere kiki kati bo obweraliikirivu abo obubadde nga baga nti Jumba ono ayina akakodyo kabala naye nga nze nkimanyi tulina akakodyo kayinza kumbali. Ategeezezza nti mweteefuteefu okutambula nabo mu buli mbeerera n'abakubiriza okwewala eŋŋambo n'okulwanagana ekireeta entalo mu mulimu gwabwe. kwe ngumye ogumidde ku nze kwanajja kwetonda oli mwana nzaala muzaali
omwana nkuzizza mukuzi njagala buli kyagezaako koona ng'ojja wano nga nkuwa vidiyo buli kyagezaako koona okuva ku mbaga ye yasooka ey'ennyonyi ebifaananyi mbirina na buli kimu nkirina buli kimu Rosette ndetya akagundi kange akasawo kaleke sikeetaaga leero olakana akantu maze nako emyaka egisukka 15 nawe ndeka nange kulikoki kano okalaba kano maze nako bwadoobo okalaba kakabingi kayita nti maze nako emyaka egisukka 18 kono ne buli ekibadde nga kikolebwa nga kidda kuno njagala buli kyakoonako ng'ondeetera nga nze mbateeramu bagambe butasoma bulwadde bino byonna twali tubisuubira bagamba butasoma bulumaku tebanuma gwonna banfaanana obutasoma nedda bayizawe ne biwampa ebibyo bw'oyinza okuwemuwa bimesinga nze kankoyo nakuwadde kaadi notulera byonna kwebiri nange mbirinako nina okutereka ebintu by'omwana wange byabusika njagala akadde akatuufu nina obujulizi nina amaloboozi abantu abo kyebankola mujja kimanya tusoke tulindeko omuganda gatotta kibe tekyetaaga kwogera ku muntu ate nze bayiza we naye nasirika naye okuyingiza erinnya lyange mu bintu ebiri nosense sikyagala kiwulira erinnya eryo lyawerebwa mu bulungi tolyogerako ne mu bubi tolyogerako tulina ebyokwogera bingi tulina background nnene omuntu gwewalaba ng'akyali mwana muto n'omuzaala n'omulera teekako akantu ng'owulira nti omukisa gwonna nagujja wano kubanga ffenna okuteekateekeriza kwali kukuleni n'ateekateeka ekibiina Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe ekyasula enzikiriza eno bano babadde bamaze ebbanga nga tebakolagana ng'obuzibu bwava ku Mama Fina okusiramuka olwo Jumba ne banne ne bamuggulako olutalo. Kabona Jumba ategeezezza nti akikoze kubanga Mama Fina ye yamufuula kyali nga ne bwe kityo talina nsonga lwaki agenda mu maaso n'okumulwanyisa. enkolagana gye tukolaganye ate ng'omwana nembeera na mukwano gwe kubanga ogenda okwetegereza kumu sirowoozaako nti Mama Fina alina gwe yagawadde ekyogo naye nze mu ngalo zino yasalamu n'eddagala nayeyaza enzikiriza eno eriko omukono gwa Mama Fina munene kubanga ffenna okuteekateeka enzikiriza kwali kufuleni nzire waka neebake omanyi nti omwana tasuba eri muzadde we omwana takula eri muzadde we kyeva olaba nze mu byonna nasirika nembeera omuzadde asirika nandibadde nsobola okwatakinga nandibadde nsobola okugjayo kano entandika okwemulisa kino kyaliwo ekiti nina n'obusobozi obugula babuloga nina n'obusobozi obugula batikitoka babeerako kuno nti zanya akantu kano naye nze ndi maama bampita maama oligino maama era kyevula wali otandika ebintu byammwe nakuwoninga neŋŋana nenjeema nze ŋanze nenkugamba abantu baleke oli bw'aba alina ekizibu kye ng'omuntu we mulwadde baveeko kino si kya bulwadde ensi bassebo ne bannyabo tegenda bwetyo njagala obbategeeza ffe tulina abantu bangi nnyo betusobola okwatakinga naye omutunulira n'omupimamu kiroze n'omuleka n'ayitawo n'ogawaika muleka alina kyayisaawo akiyiseewo naye nze ndi mukyala mumanyi ndi mukyala musamize ndi mukyala wa misambo bwe mba naakuloga nkuloga bwe mba siikuloga sikuloga waliwo n'olukolokolebwa naye ate omu ku bantu be basoose okukubira essimu yate ye yankubidde
balina gurupu nga baagalayo abantu bagenda okuvaayo mu kamera bagaba ssente by the way gwayagala okukola ku ssente bakubireko nga baagalayo abantu bagenda okuvaayo mu kamera okulumiriza nti SB Forum wa ssente atukolera emirimu n'azirya bakubiddeko omukyalo omu nti bagendamu miliyoni 5 ajje mu kamera balumirize mbu yampa ssente mbu nziwa omuntu obuyambi mbu nenzirya kaakati omukyalo era nga bannaye SB Forum mumanyi tukolaganye lwaki mwagala omukola ekyo kati nabule namugamba nti ayino diiru giyingire kyala nagamba nti tumuteke ku simu SB Forum olina njako esimu kyala nankubira kati awo ne baleeta guwawo obuyambi nga bamuwa miliyoni 5 eziba 10 ate ffe tetukyali mu siteeka ezo yaate oli waliwo oli naye gyali bangi ensi temugiteekako maanyi omuntu bw'aba takuliiko muleke ffe twatandika eddogo nga tukyali baana bato bayizawo omubiri gyaffe gyafuuka ddogo wano bw'oyogera maama fiina mu Uganda ne bwe kabeera kaana kati akakazaalibwa kamanyi maama fiina kati abamu basobola okunoonya erinnya ng'ayagala ayinoonyeze kugwo nayogera nti ndi mulogo bajja gamba nti yenze ndi w'amaanyi bwe naakwata endege n'enzambala bajja kumpita w'amaanyi bwe naakwata ensaasi n'engikola bwe nti bajja ffe si bwe tukola emirimu gyaffe nze natendekebwa obusawo bwaffe nga ndi mwana muto ntambulidde mu mbeera etasobola kuvayo kwataakinga mwana ono sa mwataakinga kubanga ayina gy'avudde wanene n'obulamu bwe naffe tujja kulagayo ka vidiyo nze nja kulaga ku buvidiyo babaagala bwino nga nkulaga nti nze amugambye nti wano genda oba wakiso ti oyambale olubugo oteekeko enamba ze ez'essimu nkulage nti wano nga tuli Jinja wano nga mugambe tandika otabbire oyogere kino na kino ni mukulembeze wa kino ni mukulembeze wa kino era nga mulooze ne mu kibiina kyange ne certificate enamba yaayo baagimuweera we wali oba kitegeera so saagala nnyo kwataakinga bantu naye nakiweera nti nze saagala kwataakinga bantu mmanyi lwaki nina omukisa nze sirumba bantu nze SB nyinza okumanyako ekintu nga nkimanyi nga kinene kyevula waga nti wamafiina bw'ogendayo n'ekizibu kyo ne bw'obeera mwawule ne bw'obeera faaza ne bw'obeera pasita nfa nakyo sikyogera nze soogera kintu kya muntu SB nze ndisiivinze ebizibu by'abantu biyitirivu nnyo senga nali muyaabo wamwaviirayo okunnumba nandibadde envaayo nabiri twakulumba ge mazima kati njagala ombulire wali okirabye naye ndate nze kyasinga okunwa era abantu bagamba kyasinga okunwa twakulumba nga tolina musango kakati mbawukanako sabakukalako mu bubi ate bana badufuula ng'otalaate ku nsi kati gwe tojjukira nti walina eddogo paati wano nekugamba ani alogaani ani alogaani naye akali balogeko eddogo teyiroga ddogo era omuntu anaazina takumba nze essaawa zino bateekako endongo ntandikirawo okuzina essaawa zino baga nti tugeye tuloge gundi sidda na munda kweteeka kwambala lubugo nze mwennyini ndi ddogo ti mafiina njagala ondogere omwami wange nze mwennyini ndi ddogo mafiina njagala ondogere obugagga nze mwennyini ndi bugagga kwega byonna mbyewulira teri muntu basebo ne banya bayinza kulalika muntu mbu ngenda kuloga gwe luga bulozi nga tongambye mpangangusa mu Uganda ndoga nkunkumuka ebyenda wali eddogere singa awo tugeze muli mu kiraasi musoma buli omu asomera kubeera namba emu naye mu competing abantu aba omu nawangakukana genda kusomera eddala n'owina nti ali ku bizinga gy'asomera
naye ng'ate yabadde agamba nti yakulembera essomero eryo nze first lwaki okuuma ologera omuntu sooka okiroge nga tekinnatuuka kubanga ffe abasawo b'ekinnansi tulina security gye tweteekako okwetangira ebitujjira mu maaso. Bw'abanga omulwadde asituka najje wonagamba Mafina njagala oŋŋange n'abaana bange bonna njagala oŋŋangira omwami wange gy'ayita mukuba aleme kufuna bizibu okitegeera ne mukolako era nampa obwesigwa najje ebulenga ne mukolako ate kati enkya ntabuke ŋŋambe nti maama gundi maama Fiina eyansindikidde ebintu bino naye nja kwerwanako nange neerogolole lwaki tewateekawo defense ate bagamba muganga teyeeganga ewa nzo ekyomuganga teyeeganga ewange tekiriiwo ate omuganga teyeeganga nga gweoyimidde mu kamera olumiriza okuloga omuntu kitegeeza tolinaawo waaka ye omuntu okubonyabonya okumala emyaka egyo gyonna n'atuuka n'okukuloga akuwaŋŋangusa wali okuuma ky'omulugo musuula kati kyakalalukamu ne bamanya nti bundi yagudde eddalu kuba kati eriyo nga ffe abatoogera ebyo n'okwera mu sisitimu eriyo n'abalaalika nti nze nsobola okuloga gundi nsobola okuloga embuzi n'engifuula ente nze nsobola okukola bwe nti kambalagako ku muggo guno gwa jjajjange nabweteme yagumpa guno gwa gundi yagumpa ngenda ku nsozi kwokya mbuzi ngenda ku nsozi kwokya nte si bwe bikola nze sibifo yinza n'okutuuka ebulenga nga sikuwadde wadde akantu bwe kati abalwadde bange ab'ebweru mukimanyi n'aba wano mwena mukimanyi nti obumanyi buba bumanyi nti ku ssaawa 8 ojja kusituka okole ky'olina okukola kitereere nga nyini kyo bwakikuwadde. Era SB4 mba naakuloga waliwo omuntu omu naye bwatu nno yatandika bwatyo naye ebiseera ebyo baali tewannabeerawo social media nnyo omukazi yanneegomba nali nkwerawo mabega wa Buliland Bank omukazi nanneegomba omukazi buli kyenkola nga kimuluma omukazi buli kyenkola nga kimuluma nga tulina Radio Simba ntandise okuwa abawulira ba Radio Simba emmotoka abasinga mwenna abali e Bulaaya mwammanyira ku Radio Simba ne ku CBS omukazi buli kyennakolanga yatandika nneegomba oyirolo modo we gye byawunzikira omukazi agabwe sikutta mala busawo ngenda okuwira nti omukazi atambula omukazi agenze Gindi omukazi agenze Tanzania omukazi agenze Mombasa omukazi akoze bino nembuuza omukazi oyo si wa myaka gyange mukadde zomanya nti sikula busamba muto munsaasire bannange neŋŋamba mukadde kati jjajja anyigira ki SB4 nze sinyega bantu basebo ne banyabo nze siyomba n'abantu njagala oli aveeyo aleeteyo akantu nti wanvuma kino kizibu nze ku bbanga lwetwakuyeekerera lwali tumanyogera okuzza omuliro siyomba n'abantu ze nkolwa bikolwa era naawe ali eyo nkikulaamira wano mu kamera n'abandaba ku TikTok kolwa bikolwa ensi ekirabireko lwakubanga ebiseera ebisinga tebijjukirwa ebikolwa byokoze tebijjukirwa kubanga gwe tuwavaayo ne weemulisa naye abantu baba beetegereza nnyo gati omuntu ono kyeyavumiranga SB4 kyali ki omulabe kyatuuseeko so mutandike kolene okuvaayo kati ono ngenda muloga okuloga kintu kiryawo omuloga akoze eki kiryawo bantu ayogedde amazima bannaye kiryawo kyeddogo kyefuna nagayiriyo abantu nga bo naturally balalu nga ne bwebaba bamukutte kyagenda okwogera tasooka kisengejja nze mba sina byakwogera SB4 sijja mu kamera kumanyi sijja mu kamera mba njagala njogera ekintu nga ndeeta obujulizi ate nekyampaliriza ntandika obuleeta mukayita kantu ku kantu yes omuntu alina bwino obwo okumala emyaka 2
abamulina ate buli mwaka gugenda kujja ketuzannya n'omwaka kujja tiguno gwali mwaka bwe guti nga wano Mama Fina atembeeta ono gwali mwaka bwe guti nga Mama Fina apangira ono gwali mwaka bwe guti nga abawa ssente gwali mwaka bwe guti nga amuwasiza embaga tugenda kukola kantu ku kantu nga muwasiza embaga y'ennyonyi nga ate yayogera nga sinze nyinyi nga yeyogera nga yeyogera omuganda kyaga nti lubale yeyogeredde lubale mulamu tasamiribwa so mu bufunze taata mutabanyi wange nzija mukamwa mutabani wa Mama Fina nvaako kubanga nange nina data wange nebewampa benabennanga naawe wekyanza obusungu bukuluma ebyaddala omuntu onyigiza nnyo ne background abantu bye batuwa tuba tubiterese naye biba tebirina ebikuyambira oli atabbidde abantu bamukiririzaamu muleke muveeko ekibiina okimanyi kyakulembera nti eyo kibaddemu okumala ebbanga towangayo na bbaluwa ng'okivuddemu oba okitegeera myaka na myaka okuva ku beeni ggulu nga ndi mukulembeze ng'oyo omwana akyalina mwana no yeyingiza ne mu ntalo ezitamuku nga mwana muto nenderako ne ku baana be nabyo mbirina waliwo obujulizi bwe bampadde sengoba mulina taata aveeyo sengoba mulina waliwo obujulizi bwe bampadde obimanyi kati ate nabiwulira nkutidde alomanya bijja bitya ndeka tompa lugambo tusoze kola programu ya lugambo ndeka kano kekasembayo basebo ne banyabo bijja bitya nvaako onvuddemu basebo ne banyabo naawe okisobola ebintu byonna ebituukako mu bulamu olina okusooka weetereeze omanye nti abantu bano benyamba mu nsi sizaalibwa nabo ne anytime from now basobola okunfuukira ekizibu ate nze ekirungi abantu bennwana nabo entalo zange bammanyi nze abantu bennwana nabo njagala mbanyonyole bammanyi bagezezzaako okunnwana okuva ku ntandikwa ate teri muntu gwe mulaba mu kamera nnwana gwe siyambangako kituufu taliyo kituufu kyevalaba nange wemba muyamba mwetegekera naye akansigaze bwino kansigaze bwino bannange bwe banajjogamba nti sajjako wuwo kuŋŋanga kumpa mukisa na bugagga nga nti tekamulabe ono yali ani nga weeyogerera bw'ogamba nti sikuyambangako era sikubeererangawo nga nteekamu nti ono yaani oba okiraba naye byonna byonna ebireeta ebyo mujja amaanyi ku bantu sisi y'amaanyi ensi si y'amaanyi ensi yakulwanagana naye obulwanaganyi ensi yakukkiriza nti mu nsi mwendi nja kufuna okusoomoozebwa nja kulogebwa gwe bagambye omuntu waaviirayo mu kamera akwataake nga bati yakuloga n'akulemwa lwaki ovaayo ne weeraga omuntu okuvaayo esibifu ntandika ogamba nti gundi gwe nja kuloga kitegeeza aba yagezaako ne bigaana abantu batugezezzaako batuloze ne tubalema abantu baagadde otufiiriza ebyobugagga ne bigaana abantu baagadde otulemaze amagulu ne bigaana abantu baagadde tulemwe essanyu ne bigaana tulemu obufumbo ne bigaana abantu baagadde okusuula erinnya ne bigaana tojja kugaana nti okusoomozebwa tekujja kutuukako nkiddamu mbabuuliramu abali mu Uganda kati mbuuliramu kuba nze Mama Fina eddagala nsula nalyo wali amajini gange nsula nago ebitega byange nsula nabyo emisambwa gyange nsula nabyo naye ensaasira gwe atalina akuwadde akakuumi n'akamu
atayina wadde ka security n'akamu n'ogenda okutegeera ku last moment nga bakwetooloola dda nga toyinaawo abantu okimanyi sibifo nti abantu batambulira Katonda. Yeah, of course. Ng'oli atambulira ku yarayara nti Katonda yamanyi bwankuumye. Katonda yamanyi kati agenda okutuuka awoza Katonda yamanyi bwankuumye nga baamuyuzaayuza dda bw'aba alina ekyo bagimutunza. Abaana be babafuula bazzolo balina autism. Kwegamba omukazi obufumo bwafa bayawukana. Omusajja yali alina omulimu gwaggwaawo oba omukyala gwaggwaawo. Eyali enoonya empapula zaamubula baatwala be bafuna empapula yeze zaagaana n'abeera Bulaaya ng'alinga gwe batta. SBF abantu bali e Bulaaya nga balinga abaafa naye nga bafu. Bayiza boyinza n'okuba nga talumu ekyo gamba nti kinga ne ssente azirina naye nga balinga abaamuteekako ttokya mu bwongo. Kyekitonde kye bayita omuntu. Kyekitonde kye bayita omuntu nga tukyegendereza kweganga na kwefaako kwedifeninga. Yensonga lwaki olaba nti abantu batabuka omutwe abantu bali eruzira tebalina misango babasayira gwa madde naye nga tebazza misango abantu bali ebutabika mu rehab mu balalu abantu naava ebweru ne bamutwala ebutabika lwaki kitonde kye bayita muntu sorry abantu basiranidde Bulaaya amayumba ge muzimbye gaganye okuggwa ogezaako bugeze enju negaana okuggwa abantu bababbyeko emikisa gyabwe gyonna bagitutte abantu beeroze famire ku famire beerogaŋŋana beefitina ne ekiva mu byonna ekyo be bantu betulowooza nti bagenda kera ku makya batwefuulire basebo ne bannyabo era nga bw'owuyire eŋŋombe egamba mu bulamu bw'ensi eno mu Uganda nti bw'oba oyamba ku lwa Katonda nooti omuntu okusiima pasenga twali tuyamba lwa muntu kutusiima bwe mbalaga ekiri kuno muga nti kyokka mukazi gwe bwe mbalaga nawe nabajja kukulogeramu kuba wakati olina obujulizi omanyi woovayo n'oleeta obujulizi nga bakuloga naye nze kasita bandoga ne banzikiriza okubeera nga nkyakusisinkana olaba nti eddogero linyuma bongeremu amanyi ayinza mutasobola okuloga bakuwondi ng'ogwasooka nako nkalina kuno nesiwulira ogwasooka kimu bulinda kwe kalinako amaloboozi gaabwe ngalina wamanyi nti gwe newaane bonna n'okunabiri bino byagiranga bino leeta wano nkuweeka mukale kukka wabirina kuno naawe kuno lyeddaame lyange sono na bintu bya mwana wange tojja kwewala yamba lwa Katonda tukolere abantu yamba oba oyamba si musango kwegamba kiriza nti Katonda alina paati ye gyazannye mu bulamu naye ate ne security ye erina paati gyezannye mu bulamu kati abantu abamu tuyamba ne tukola paati ya Katonda abantu abalala ne tuyamba ne tukola paati ya bujjajja ku paati y'obujjajja ejja kuvaayo egambe nti omukyalo ono yatukolera bwera atandika ekibiina ng'asunsula yakola omulimu gwe era ne yeesiga omuntu ono n'amulonda alina waamutuusizza yamutta ng'alina waakoze eki amutuusizza ensesalewo kati gwali eyo nga kyekugamba nti ojja kufuna obuzibu ng'ogamba nti nze banankola ki nze ngondogera ki bajja kukuloga bw'oteeyine mangu kugenda mu mafiina bulenga olaba ebintu ebiri mu ggwanga muno wabeerawo akantu katono nnyo kati kankuwe sinariyo y'abaana babiri kapa ebadde esinga mu Uganda mirembe yoreko namuntu waawo malu ye kapo nze gye mbadde ndaba nti yesinga mu Uganda baana bato bakozi naye bwe nkubuuza nti nsonga ki yabaawukanyiza olina ansa gyomba yewe mujute bitottola ne balabadde mirembe mpaayo ku kantu wamukola ki ngamba wamukolera ki eka interview akantu ajja kakuwa naye bw'otu ajja gikuwa ne bw'otunulira kapa eyo basebo ne bannyabo bw'otunulira abaana abo baawukanidde ki
Nabazo bajja kuddingana nze kyemmanyi. Baawukanidde ki? Tusooke tulabe kino. Cyangwa nkuwoga. Nkutidde. Basobola okwawukana wano eno buli omu abeera luno lugambo. Nkutidde. Basobola okwawukana naye nga tetujja kutunulira kiri kubanga SB4 osobola okwawukana n'omwami n'omwana emyaka ago ne muddiŋŋana. Osobola okwawukana nze waliwo amaka gentereezezza nga gamaze emyaka ndi myaka ng'omukyala yanoba n'okunoba nagala n'afumbirwa nazaalayo n'abaana balala 3 n'amaani baddamu ne bamukuba empeta nagala maama Fiina yakuddawa musajja nga yali antegeera ng'azaddeyo n'abaana abo. Oli n'awasa omukazi n'amuwasa n'embaga makeke embaga zino zitutta enkya neggulu n'ajja n'awasa embaga ne bakola emikolo n'azimbira omukyala amatiribo n'ag'amaka zikkalina ki n'abeera naye emyaka egyo oba omwaka oba emyezi 6 n'aŋŋamba najja n'agamba Fiina ntereeza omukazi nze nzirire mukazi wange. Ekyo ky'okuddiŋŋana weekiri nti ssaawa yonna ne woba nga omusajja alemye atya oba omukazi alemye atya baddiŋŋana. Naye njagala otunuulire ekyabaawudde akantu kano sinaaliyo eno yokka eyabaddewo eno oba baddiŋŋanyi oba tebaddiŋŋanyi. nze kyemmanyi enkosa toca abaana abo bonna gye baafunye bonna abo babiri entunulira toca buli kimu ekikolobera ekyabaddewo ebigambo ebyabaddewo ne banaabaddiŋŋanyi oli ajja kubeera mu buliri bwa yeekange noono abeere mu buliri bwe yeekange awo newayinza okumalawo omwaka n'ebiri nga tewali kutidde. Omuntu omu yagambye omuntu omu yagambye nti naye mirembe mu bantu bonna ebyama bino nabikwa fulufiga ate fulufiga yamugambye nga naye fulufiga amanyi agenda mutaasa. Yes, era naye yakoze kyalina okukola fulufiga mwagala yamala kuyisaamu gaali oyo toyisangamu nze kyemmanyi ku fulufiga kiri kimu kiringanga oli yagenda bapenge nawayo ebyama bye namugamba nokola oti kyeyamukola maye okwoza social media bwoba toli bize giveeko bagalanga mubuuza empapula z'endwaliro ziruwa mugenda zikusindika nakwata social media bwoba toli bize jakwata akantu kanani omwana muyali mudwaliro ki wamakamada kamu awaye omwana ali mudwaliro kita agenda bakusindika nakwata esaapu social media ekutomeza nekuyibwa nekuba enuma y'ekigoboti mukama oba ndiraba eggulu njadiraba amawe bali ate abaana bali kuno bakutomeza mami tuweeyo akantu jajja tuweeyo akantu mugezi nnyo atogera okutegeera nga watomedde dda atanakyoza mugamba oba bakasalemu oba bakasalemu nga tekikyasoboka otuddaali oli ku ntindi mukwano ogenda baga nti kano tewandikataddemu nga akataddemu nagaha ate nga naye ke kamukolera of course kati oba toli bize social media agire bulabi okoleki. So akantu ako ketwogeddeko wakati w'abaana bano damage yazze kati kyengezaako kugamba nti oba okyali mu mbeera ng'olowooza nti ndi bulungi nnyo era nina Katonda nojja otuukibwako ekyamirembe n'ensambya ndi musabi nnyo nina n'omudaali waneeno era nsabira bukalangu nga ne sipiidi gy'odduse nayo gye mubadde mu dduka naye badde yayiriyiri nga tolinaamu na sitaani yenna gw'osuubira nti asobola okuwanula eri n'akuzza wansi. Ekisookera ddala abaana bali tebayomba. Ekyokubiri babadde basiga zino ensigo ze muyita eza Katonda
basiga simanyi kungula simanyi kabala simanyi biki ebyo ekyokusatu babadde bawa abanaku nga bayamba kati nga tewali nga gwe ne bw'omulogootanirako nti mirembe nno nga ndaba oba nsambya nga ndabaga sapuli ebeera wano kati olaba tetugaana kwesiga Katonda basebo ne bannyabo Katonda mwesige Katonda mwagale naye manya nti n'emabega olinayo abalabe ate nga bangi manya nti emabega weewalula bakuwalula bakusika bakuzza mabega obufumbo bwe babutuddemu babwonoonye bujja kufiira ddala eizo obutaddawo oyinza okukeera ku makya n'otuka mamafiina nga tebukyasoboka essente zo bagenda bazikenenula ozifuna omukisa gufa bwozifuna bwe zigenda bwozifuna abalwadde ne balwala bwozifuna abaana ne balwala bwozifuna nnyoko n'alwala bwozifuna amabanja ga banka tegaggwawo n'ozifuna waliwo akusika gw'otamanyi eddogo teribeera muntu tiiryawo gibeera kisiikirize ate oba na munno wano akuliraanyi teri mu maka goonooneka teri ssente zifa nga bwante wali muntu azitta emikwano gino kintu kye bayita omukwano ekisolo kye bayita omukwano okwesiga 100% n'omwesiga ng'omanyi talina kyagenda kukukola so bwe tuba twagala Katonda tukkirize nti ebyakayisaayi byakayisaayi n'ebya Katonda bya Katonda mutandike okuyiga okwenoonya ate n'okunoonyeza abaana bammwe obukuumi nti omwana omutadde mu nsi kituufu omuyigiriza eddiini Mukama mulungi naye mulage nti mu maaso abantu bagenda okukolagana nabo si bangu wateekeddwa okubeerawo embeera enzibu si bangu okitegeera kati bw'osomesa omwana oyo nti mu nsi mwe tukulidde nga bwentuza fiina naye muka fiina olina okwagala abantu ekyokwagala abantu kiri nno muntu olina okwagala abantu naye abantu si bangu fiina no yampitaawo ku gundi bayita batya mutaasa ku dduuka ali naŋŋamba ngenda mpeyoka 17 tolumbagana mwana wange mubuza mirembe tewaliyo byali byafaaba byankwesezza eddaami nti saagala bantu kulumbagana mwana wange baana bange bafuula kyakuzanyira mwoli naye olina paati ndala nakuwa ettaka ddambe kati sebunyozibakalina onjagaza ki omwana yaŋŋamba bulo wanjisiisi ng'ombuzeeko ntiitirako keeno olaba ne kabaata jjajjange omulamba basoma ne jjajjange naye yeesiba ku ddambe naye kwali kabata babaka kwali ndivaako kabaata waliwo nga kwali nze ndivaako fe tetugenda kwetemera mulumbe naye wali olabyeyo omuntu w'emyaka 85 asikira omuntu w'emyaka 4 alabeka vidiyo kakabaatamu ng'akola komedi ng'akutta akazindaalo gwe sebivaayo nkumanja sente zange naye kabaata kati era bene bena njagala bategeeza olina okubitunuulira ti ne bw'oba olina ebyobugagga by'okoze anytime from now oyinza okuva mu nsi famire yokka neereeta obutabanguko okkomya abaana bo ne babaavuwaza completely famire nega tulina okugabana ebyobugagga bino bafina si be balina obitwala tulina kye tuyita okugamba nti ofudde nga bonna obawaddeko bo ne bafuna obutabanguko ne bagatuloga abaana bano baalese olukwa batono tubasiraanye banyowalagi bonooneke bazolige tusobole obabbako ebyobugagga bino kituufu osobola okuleka mukwano gwo ng'omwesize noganze mukwano gwange gundi abantu muli e Bulaaya mwesiga ne weesiga gundi ngulize ettaka nzimbira nakuzimbira nkolera kino nova ku famire yo gyesiga ne weesiga ow'omukwano oba omwesiga nga kolera naye ng'ate alwanirira gwolime kuva Bulaaya kudda Uganda ebintu abyeddize n'abisiraanya so ebintu bingi nnyo sibawaidi anti mugende kubasawo mugende kuki naye kweganga mulina kulwana omukisa gugusibe omukisa gwesibireko omukisa gugange obugagga bwo bugange ntambulira mu bulamu obumanya nti neteekako security nti ebizibu bijja kujja mu bulamu tufuna ebizibu esibefu bingi nno naye njagala mbuuze bwe bikuleka oli otya nze bindeka ndi ntya bwe bijja
okugeza tuyinza okubeera mu kubo ffenna nga tutambula ne tufuna accident eyo n'ekutula omukono gwe n'ekutula amagulu 2 waliwo gwe kutulako omutwe tuba twenkanyekanye tuba tetwenkanyekanye kitegeeza nze nina security ennene enkutudde omukono nja kusigala nga ntowa order nti banne mukwate enkoko zino muzisse wano ente zino muzikole bwe muti emirimu gye tegijja kutuula naye bantu bangi nnyo mugendeera okusooka okukifuna ekizibu okwewerwaneko n'obunzika nga amagulu gano gali mulago omanyi nti eri abantu abali emulago ng'abadde emulago emyaka 3 na mitono kati gwe wamenyeka okuko watwalako wadde emyezi 2 nze sagala nakona mulago nasoka ngenda nentekako ekisemiru nga batadde kyaki nekugaba kijjeko nama nti nno mulimu nogala kusiipa wano amazina ne bagamba ati yafunye accident so anyway ebimu tubikola nga twegendereza bw'oba tolina nnyo byakwogera ku kamera weesonyiwe sirika ate bw'olaba omuntu nga gambye envaako muveeko oyinza okumunyigiriza ennyo najja ate kisobola okukuba ennume y'ekiga emyaka gyonna egy'obulamu bwe naye ng'ate bakulekedde twalinanga mukwano gwaffe edda we twatambulanga nga bwe mutambula ngaga kyokka bannange eddadi oba ddadi andabye oba ddadi alina obulenzi obutukwana oba ddadi andabye omulabe ng'atulabye oba tatulabye bannange nze nfudde banne ddadi ngenda mugamba nti ngenda mugamba alengedde emmotoka y'abanne mu luguudo ennene ey'ekitalo afudde ya ddadi we bwe twatuukanga ng'omwana yeekaza ngaga tuyingire geeti gwabasooka okankona gwabasooka nga ne geeti gye tuliko tetugimanyi na kugimanya wadde akawayirukaayo yalinga eyo mu kizungu eyo makiri mwana neyongera obulimba ng'abalenzi bwe tuba tutudde nabo walinga waawo mu nfuufu awo mu Ndeeba manyi ekyomu nfuufu nga ku kyaki ya kereziya y'omu Ndeeba nga obulenzi obutusanga awo naye nga bw'otuula n'omwana oli ngogamba nti funye omuloodi nina okuddayo ku ssomero nina ogenda simanyi namasagali simanyi nina ogenda wano nga kawusigaalo bakakaleeta bulesi nga tekasomanga nakuwadde okutuula pifu ate waliwo nebosanga nga bakulu bakaddiine ng'akyalimba bwe bati nokwegakkaline anti kyenkugambye nti beebo n'alaga nti ennimiro ettaka lino lyange nga taligulangako n'alaga nti ekizimbe kino kyange nkigulidde abaana n'alaga nti kiri kyange motoka ate balimbiddemu jjukira ate bamala ne batuddiza obubaka nga woobigabidde gw'olowooza nti oli ensi yamukyawa naye nga kamera bamusindise n'akwata buli kimu kyonna ne bakateeka ku siddi kati nkuddiza nti omwana oli omuwala bwe nazuula naye nga omwana ono bambi alina ekizibu yalaakinga nnyo okuzaalibwa mu famire engagga wadde ffe twazaalibwa mu famire enjavu naye tuli bagaggamu omutima naye mpita ono omukwano gwange Oliver ne mga Oliver leka omwana oyo ayogere byayagala kubanga ojja mu tojja muswaza bwona agamba akalenzi ke kayinza omukyawa naye yagalira mu bulamu obwo naye lwayi lumu omuvubuka n'amugamba nti nedda olimbi ekimala njagala tuyingire ndabe mami nange mubuuzeeko kabakaweddemu omuwala agamba kale tugenda kulabagana tujja kulabagana buli lwamusibula mulega ku geeti omulenzi bwagenda nayokadduka okugenda mu siraamuzi kati kwolwo n'amutayiminga n'amulondoola n'akyuka ne bakkirira mpaka ewa Jobeedi we baali bapangisa basebo ne bannyabo bw'obanga olina kyoyisaawo leka ensi ebeere nga bwekola ki bweri bajja kukuloga bajja kukubako akatabo kyevula bamugamba mama Fina lwaki tayogera omulembe guno gwe tulimu tetukyetaaga abantu batuyisaamu mu kamwa kaabwe tukuzizza abantu tulina n'abazzukulu kale nze nina abazzukulu
nazaala nina abazzukulu n'omuzzukulu gwenswalira nina abalwadde benswalira Uganda yonna nina abalwadde Africa yonna nina abalwadde benswalira nina President Museveni gwenswalira abasinga yasinga Obbaloma omanye ekintu kino kyandetera obuzibu amba abaana okuba n'ennyimba za Nuupu sente yazijja wano ate kati bamwadde obumbi bwe buti ate kati bwe yagenze ne bakukuta atajja tina myalo yazimujjiddeyo ate bagenze ekiro 8 ate bebekulu n'amutwala ne bazijjayo bamikwano gwokugendayo okyalenda kugendayo kiro anti nimba sente sizijjeyo engalo zinsiiwa oba ngenda kufuna ku sente basaba ne banyabo esimu zaffe ziri 2 zokka wano wammanga 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 tukolera Bulenga wokka buli lwa Sande nga tusinkana bwe mba siriyo wabeerawo mukyala Maria abeerawo mukyala Maria n'oyo abamu batuukawo ne baganze njagala mami I want mami oh my god ne batamanya Maria ennamba emu nti ekyalema n'abo bowidde be basala eddagala mu kibatu okubeera laki Maria yabasala bowulidde eddagala lye bakutenda nti ekyogo kya Mama Fiina kikola naye nga gwodiringa naye mu competition yakiwaana nti eddagala ya Mama Fiina eriwo mu kibatu ne bakuwa omukisa gw'omu kibatu bwe ba Maria yakikola so mweyogeza enzunguzunga mugenze Bulenga nti I want mami ojja kuwantinga mami naye oyinza obutamulaba oyina okugenda oyina okujja ku Sande tukola ku makya keera bukeezi nva waggulu nga nsaba simu ziri ku WhatsApp zonna ziri ku WhatsApp zino 0772458964 0782951721 tutera okuddamu maloboozi bw'oba oyogedde abantu abasinga amanyi eddoboozi lya Mama Fiina so saagala mu nkalubiza ate bw'obanga oli Bulaaya ng'onoonyeza ng'ombuliddwa ati sigula kaadi okoleki ate nagenda kukubira video call so ngate nojja nanfollowing tonziza mwebe sina muntu gwe following TikTok omugiriko mugirabye ozeti gibannyonnyole nti ya kuliko blue tick Pulandi musawo Muganda aina blue tick mu Uganda yonna nayo yaluma abantu mu Uganda yonna kiddemu nkiddemu bakimanyi kiddemu mu Uganda yonna kati weteekera mukazi musawo Muganda afuna blue tick ate nga gwogamba nti nagigula kati webeera mugagga wayite gigula yagule ekweseza abaana ebive eyo blue tick ogimanyi zabaginyima ekweseza abantu ebive ekweseza abantu katemba blue tick ogimanyi so n'olwekyo nva waggulu nga mbakubira omulanga Uganda kweyagaliza nva waggulu nga mbakubira omulanga nti obufumbo bwawamu bwe bukola ekyobugagga mu bulamu olaba nze newange nemba nkola ku bantu nyumirwa nnyo abantu abapeya nga baagalana nva waggulu nga nsaba famire ku njuyi za Mirembe n'Ensambya wabeerewo okukkanya okutuufu saidi ya Mirembe ne saidi ya Nsambya wabeerewo abantu abakulu abasobola okutuula mu nsonga ezo wabeerewo abantu abakulu batuule mu nsonga ezo saidi yono noono okuyomba kukoleki kugwewo newankubadde baawukanye mu bufumbo ensi tekomaawo oyinza okukera ku makya ng'olina woyinza okusisinkana omuntu oyo kuba balina ekibagatta bizinensi so kyensaba n'aba balimu wakati ab'emikwano bambi mbadde nsaba mu abantu abo omukisa batuule boogereko kubanga abantu balina ebizibu mu maka gaabwe naye temumanyi bingi abo mutono be baliko oyo katemba ddakiika buddakiikira kyevubula nkubuuze lwaki baayawukanye nalabye video yoba yabadde n'agamba ye yabadde amanyi nti eddwaliro ly'Ensambya liyimba n'eddwaliro ly'e Namirembe yadde kulafula omuti
Oh, neri puzzle bayita mmere bogera bikiba. Bayada mayenda noyesa. Neri puzzle. Yemba ndwana ndagana mbosanga dori na mirembe. Kala nsambya mirembe. So temuna kye mutwagaza tubamaliriza ndowooza waliwo ekiri awo kyobadde wagala twogereko. Bebe ayina matwawulire ate nammwe abatugoberera mutugoberere tebabuzabuza nti ate tuno si lutalo ate tulina owawiranga SB4 ko mu following mwana following sikuinako buza owawiranga SB4 gala mulogemu ugabagala kunjo kyayo njo kyayo kankwojeyo banina amaleta akasawo bade mayino bando za kutafuna sente nakati zino zikereddemu ayino kati ngenda zikuwesa kali olimba nawe sikwekoza bino mami abikolanga katonda wange deri neddogo likola namwe mukwate neddogo likola neddogo likola oyirabi bana mumuloge banange mundoge neddogo likola banange mumuloge munku SB4 mami agamba akongere yanziza yandoze otera okwogera ebigambo ebitakwatagana kanzi kumme tochokola abati bye banange andoga mbadde nsaba oyongeremu bane bakongere bakuloge andoga saba oyongeremu kyo tekimala kati obanga obadde olagako katini loganga kinene ni mulungi landiredi zino sente za dogo tozikwatako nja kukola ezizo nzikuwe landiredi anti zino zakulya kweyagala obadde mai muwadde zaki siko kweyagala just kulyako mbundetera omuntu ogamba mbusete nyangu okukola dine dogo linyuma basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Song